mukyala Justin Nammere leero yakedde okujja wano CPS Kampala ku kitebe kya Kampala Metropolitan. Mujjukira bulungi nti full figure naye yatutuukirira ng'amuggulako omusango nti ye Nammere ne bbaawe bamukuba bamubaako ssente ze n'essimu. Kati nnaku zino badde tulikola okunoonyereza nga twetaaga okuwuliriza sayidi zombi eya full figure ne sayidi za mukyala Nammere. Kati leero mukyala Nammere yazze naye okutunyonolako kikyamanyi. Babadde kusooka mu meeting katono n'addumire ne CID commander wano mu Kampala Metropolitan ne beewaayamuko ne begayamuko kiki tebateeka okukola. Nga bamaze ekyo ne bakkiriziganya ekisooka nti mukyala Nammere agenda kuwandika statement bbiri. Statement esooka eri gye bamuvunanako omusango gya full figure. Ng'amaze okuwandika statement ye ajja kugulawo omusango ku full figure naye agenda kuwandika statement nga complainant ku full figure. Statement esooka yeeganye bintu byonna full figure yayogera. Amaziti yakubako full figure, yasindikako abantu kumukuba n'eddoboozi gye abantu gye bawulira lwaki onvuma eyo eddoboozi nkadde si ye nkadde si bya juzi. Kati statement eddako naye alumiriza full figure. Ekisooka full figure amuvuma nnyo. Eyookubiri full figure avuma ne family ye n'ebintu ebirala, naye twe mu lufuutifuuti byonna tugigasa nti misuse of computer misuse. Yakozesa bubi full figure yakozesa bubi omutimbagano. Kakozesa omubi omutimbagano mu Uganda kati ebeera kukoza omusango. Kati naye ekiseera ejja kutuuka naffe tuyite full figure ajje yennyonnyoleko omusango guno mukyala Nammere gyamuguddeko kiki kyayogera, kubanga omukyala Nammere aleese obujulizi ng'alaga ngeri full figure yamugula. Naye mu meeting adumira aba CID wano mu Kampala ejyabaddemu ne ttiimu ya mukyala Nammere bakikkiriziganya nti abantu bangi bate bagenda ku poliisi ezanjawulo nga bayingiza omusango ku full figure. Kati twagala kukubiriza abantu mulanga abantu buuliye wayingiza omusango oba Kira Road oba Katwe oba Namasuba oba wa ng'olina reference bade tusaba tutuukirire wano ku KMP headquarters ne reference eyo tuyite file eyo tugenda kukola okunoonyereza ku misango egyo gyonna wano ku Kampala Metropolitan oba ku KMP. Kati obuuli eyo ng'olina omusango gye waggula ku full figure nga walabya nti tetambudde bulungi tutuukirire ssaawa zino ne reference yo
Afande katono nnyo ne kusaasira Catherine kusaasira naye azze naggulawo omusango ku Catherine kusaasira alina reference yaggulawo ku full figure. Waliwo reference eri ku Jinja Road ne ku Katwe atulaze kati file eri ku Jinja Road ne ku Katwe tugenda kugiyita bagireete wano ku Kampala Metropolitan tukole okunoonyereza. So far emisango emeka gye mubadde mwakafuna gye mwaka receiving saawa zino tusigenda kwogera omuwendo katulabe enkya yinza okwogera ku muwendo gwa musango naye waliwo ndabye ne waliwo nalongaze naye bamugyeko referensi ye bagenda kuyita fayiro eyo kati kokuyita bantu okyali eyo kutuukirira abantu kiddako eri Justin Namere nga bino byonna biwedde kubanga n'afulumayo mu kalulu Namere wali ngeri gye kugambye awandika statement bini gyagenda kuwandika naye statement kuwalaki obudde. Afande nobody events amaze wano ebbanga eriwerako biri wagenda otwalibwa mu kooti oba ensonga za nobody events fayiro ye eriwa omuwabi wa gavumenti tulinda buli nti ebinavayo eri omuwabi wa gavumenti anatulagirira ki kyokkola kasita anatulagirira nti ekyatumutwale mu kooti tujja mutwala mu kooti batulagirira tumuwe kakalu ka police bond nga tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza tukyakola ekyo naye tulinda bulinzi fayiro ye mu muvunaana ki omuwabi wa gavumenti okozesa bubi omutimbagano. Mukyala neerabira amanyago okulagira abantu anti buli eyo bamukwano gwo yayingizako omusango nga poliisi teyatambuza omusango bulungi otuukirire kati. Abaguzi ba Namere abasubire okubanga olunaku olunazibye olunaku lwaliro banaddayo n'omuntu waabwe oba Namere yazze wano ng'atambula mu bigere bye ajja kuddayo. Muli ready okureceiving abantu abalala abajja ku nsonga ya full figure okubeera nga muwuliriza ensonga zaabwe? Tuliredde nnyo mujje kuba bakyajja tuliredde n'abantu 10 abasirikale baliredde okuwandika statement n'okuyita fayiro zonna. Abantu bagenda bakasaba kyambu guno banayambibwa kuba bakitoledde ebbanga nga poliisi tebayamba. Kusooka twala amawulire ago etuuke eri abantu bajje tulabe binadizira. Afande essaawa ezikkirizibwa mu mateeka okukumira omusibe ku poliisi zayiseeko eza nobati. Abantu abamukwata bali tebeeteeseteese oba kyemukola obudde buno tekimenya mateeka? Waliwo kituufu kyoyogedde ssaawa 8 kiyinza okuba enaateera kuyitako enaateera naye ngeri gyekunyonyodde fayiro teri mu mukono gyaffe fayiro eri mu mikono gyaki omuwabi wa gavumenti bagigedde katulinde eyinza okukomawo leero nekirala. Tweyanziza afande.